Okay, maliriza okubanga anominatingibwa naye police esazeeko ekkubo walina okubanga ayita beetegefu kuba tiyagasi bonna bakutte ku midumu naye nga amaliriza lwakuba ekkubo lyo ligaddwa so kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso baganda bange abali ku mukutu gwa sama Uganda Media bali mu kufuna order from above so ekkubo lyo limaze ate oba oli awo okubanga liggalwa so kyekyo bewa order yamugambye ali ready ye polisi ya Uganda kati weebuuza awo kikyo ki ekiviirako nga mukola ebyo kyonna ekigenda mu maaso mukimanyi tekiri mu bumenyi bw'amateeka era ekigenda mu maaso mwali mwakitegeerako nonno be babulooki nga tebalina yadde ejambiya kiki kye baagala abasajja bano naye ekyo tekiganye engineer Balimwezo okubanga anominatingibwa nga Lord Mayor okitegeera Lord Mayor omulodi we Kampala so amaze okubanga bamunominatinga naye nga kansuke nkulageko okucacanja n'okwezuuba n'abasajja bano abakumadembe banange tutuuse ku kitebe inginiya Balimwezo tumaze omutuusa natusonyiwa network ebadde tukuttemu naye nga yo vibe already etandise vibe yo already etandise mujja tusonyiwa kimu mugenda kubanga mukyeka kigenda maaso wano ku kibiina kya NUP bayibu yakutte dda anti inginiya Balimwezo bayibu yakutte dda wano ku kibiina kyakwe owekitiibwa kankuuseeko oli bulungi mugamba otya wawangudde banange eyo yembeera egenda maaso inginiya Balimwezo ali duly nominated wano weeri wano so baganda bange ekyo kigenda maaso omuloodi addako abadde duly nominated ku ssaawa ze okitegeera tutuuse ku kitebe kyaffe ekya NUP tubeere nga tufuna ku sipiiki ez'enjawulo okuva eri omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala bonna Kampala yataka inginiya Sasi Roya Balimwezo Kampala Erinnya n'eddoboozi Koire Ali chairperson wa National Unity Platform wana Conference ya Nakawa East njagala okwebaza president waffe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'amagezi amangi n'okutegeera ennyo wisdom Allah gye yamuwa okubeera nti asobola okutunuulira ekibuga n'amanya nti ekibuga kyetaaga inginiya. Ekyokubiri
waliwo eggaali z'ababbi wabweru ezibadde ziri mu kubba abantu naye nga ne poliisi ezikuuma okola bantu njagala nnyo balaga ebibeera ebbali amaze mu kibuga emyaka 15 amazeewo emyaka 20 kankwetolooze muganda wange kyekyo kigenda mu maaso ku ssaawa zino tusuubira okuba n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala b'ekibiina kya NUP okuweereza amanya n'eddoboozi batoke yenze munnammwe naye wabaddewo eggaali z'ababbi nga zibba abantu wabweru naye nga poliisi ezikuuma oba okitegeera oba mukitegeera baganda bange kati kaŋŋende nkuwe abantu ab'enjawulo be bali mu kwogera obeere nga obyekkanyiza ddala bulungi. People power, our power, NUP everywhere. Kunga Kyagulanyi, kunga Mulodi, kunga bali mwezo, kunga Mnopia Nuri, kunga Kisache David Bogorobi, kunga bana Uganda mwenda bana Kampala tukoyo kudangamu ebibuuzo okuwolerezanga emisango egitali gyaffe. Omulodi naleroona ene tujja ne tuwoza twetaaga yingiriya tetwagala balooya erinnya ng'ekisaate David azaladdako ebugoloobi. People power, our power. Banaye bannakampala mwenda abakungu oba mulina abantu abalondera mu byalo abantu nga bagenda mu byalo mubagambe bakomewo balonde yinjinya bali mwezi osuluka Ronald isasa nyange wasa abasajja kumu kyayamali eyo si wano addako kina wataka. People power, our power, NUP everywhere. Councillor Akibu Hakim Mutungo 4. People power, our power. NUP is our party. NUP is our party. Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. Amanya sigade matopa Ivan. Yesimbe wakaza LCT na kawa parish. Era kuwa engineer na dibali mwezo mbasa wana Kampala mwena Kampala itaga engineer Council People power banange sharinga video going sharinga namulala amanyi nti yasawa fabenaka watuvuddeyo ne Kampala yonna okulwanirira bali mwezo waffe President Kyagulanyi People power. Kunga Uganda, kunga Kyagulanyi
embuya yonna okukwati mama mbuya omukama mulungi ekiseera kyonna ezembeera zewewaawo bahajirebe hajati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunga Uganda kunga kunga walimweza kunga kunga Kyagulanyi kunga kunga lupu kunga lupya lili kunga elinya kansala Kenyange mile ntwale ekitundu kya Bukoto tu nze kansala aliwo akute fulaga era kansala addako amina. People power. Our power. People power. Ngenda abanyumizayo kasitole kamu kubanza erinkambeti. Mubadde mukimanyi mu Kampala yonna. Kanso ye Nakawa. Meya Nubian wagenda okudda nga ye meya. Mukimanyi minisita yagenda emyaka esatu emabega. Tetulina minisita wa education and social service. Kati omuntu ng'oyo twebaza ekibiina, twebaza His Excellency Bobi Wine, twebaza Lucy Lubanga Sekutale General, twebaza Joana Ssenyonyi okutuyamba ne batuusiza meya ali incompetent. Ayagala okutuuza ekifo ky'obwaminisita. Nze kanso naleta ekiteeso mu kanso ne ngamba minisita Gana yagenda e Canada 2022 kati mu 2025 ekifo kiri empute. Kati kitegeeza NUP yatuyambye. Nubianizoye tugenda kyusa Nakawa ate kuba Lord Mayor yenze Musoke Elias Lukwago. Kati bwe mbanza omusiraamu nze ow'Oluganda wa Lukwago nangamba balimu ezo yasaana kati kwoganira wa balimu ezo zoye. Nakawa tulina ambulance 3, tulina mmotoka za kasasiro yakuzeeyo 3, tulina byonna bya Kampala naye omusajja talina wadde ettukutuku. Mbana yatuyambye awummule nera mugambe tatanominatinga kuba tugenda kumusabula. Tewali kyatugamba. Balimu ezo zoye Musoke Elias Lukwago zoye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate n'abantu b'embuya mukimanyi mu 2014 mu 2014 oyo Nvuga wali chairman balonda Yusufu Musibambi nga chairman w'ettaka ne Lukwago ne batunda akasaawe kafa k'embuya. Tulimanyi nva abantu b'embuya tetugenda kuttira kulizo. People power. Our power. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bigambo bitukufu. Ndowooza mukirabye bannange vibe eri waggulu nnyo. Awo nno nyongera okukakasa nti kakati engineer Balimwezo Ronald Nsoboga ali nominated nga Lord Mayor agenda okubanga akwatira ekitebe kya akwatira NUP ebendera mu kalulu ketugendamu. Ono nno ajja kubanga avuganya ne Lord Mayor aliko Elias Lukwago. Awo tetumanyi n'abalala abagenda okubanga nabo beesuulayo mu bibiina ebirala naye nga kyo ekibiina kya NUP. Omukulu engineer Ronald Balimwezo Nsoboga yagikwatidde ebendera era nga buli kimu kiwedde. Ndowooza giraba vibe eri waggulu nnyo awo ku kitebe kya NUP Makerere Kavule eyo nga tuvudde. Waliwo amawulire munnange agatali malungi agayitingana nti mwana muwala Glorious abasinga obungi mubadde mumanyi nga Gogo ninga amanya g'amatuufu ye Musobyeimana Glorious nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era nga waliwo kye sinategeera bulungi. Abamu bagamba nti afiiridde mu Uganda, abamu bagamba n'ekyentegeddeko mbu afudde ng'awezezza emyaka 36. Kitalo nnyo
era kitalo ddala. Katugendeko wa Bruno katubuulire kiki ekibaddewo. Ladies and gentlemen, Serebu waffe number 1 Gogo is here. Go. Makuru. How are you? You're welcome to Kampala again. Number 1 celebrity Gogo. So ladies and gentlemen, mubireko ku kibuzi temuvaako. Abaganda bange ekiriwo bakedde kunkubira. Gogo alabika atufuddeko. Namulabye juzi wano twakoze live. Ndowooza mukama yabadde ayagala tu celebrating naye nga tannaba kufa. Kinnumye nnyo. Kyokka jjo nabadde ku live ne Fik manager wa Gogo n'agezaako okunkubira. Naye ku makya bampadde amawulire gano ga nnaku bafaani ba Gogo bonna mu Uganda mumanye nti Gogo atufuddeko. Kyannaku ate kibi nnyo. Mukazi watu abadde yakatandika okwenjoyinga limelight naye bwetyo mukama ndowooza abwatu bwe yasazeewo agenza okufa bambi nga mumutegedde oluusi tetwandimutegedde naye munnange nga mukama yayitiramu olwo oluyimba blood of Jesus oba blood of Jesus naye engeri gyayaluyimbamu kyaleetera abantu munnange okubanga akatambi ako kagoyinga viral era abantu ne batandika okuba nga bamumanya nabatandika oba oliawo ekyamuviirako n'okubanga bambi yatuuka mu Uganda. Abadde ali wano eno mu Uganda kye simanyi bagamba afiirire mu Uganda simanyi nze nakumanya naye nga amawulire bwe gatyo bwe gatambula nga tuvuddeyo. Ye mwana muwala oba omukyala Sauda Madada alimezaamu agamba nti ye abange nze naaza gwaki bonna president ali mu kalulu, secretary general ali mu kalulu, leader of opposition ali mu kalulu, deputy spokesperson ali mu kalulu, bonna abamenye n'abamalayo n'agamba nzaani atagenda mu kalulu nti siraba nsonga lwaki nange sigenda mu kalulu yadde kaadi zaagifuna alemezaamu. Secretary General yesimbyewo. Akulira ebyemizannyo yesimbyewo. Okay. Rope ali mu kalulu. Deputy President Western Region ali mu kalulu. Why Sauda? Deputy Secretary General Baisha Kabanda ali mu kalulu. Deputy President Central Region Honorable Mwanga Kivumbi ali mu kalulu. Why me? Lwaki muba mwe mulowooza nti nze nakoze kibi nnyo? Omuntu abaabuuza okyali wano oba oli bibyo struggle. Number 1 president wange Kyagulanyi mu nsi yonna. Naye oli wa independent? Naye ndi independent essaawa eno. Okay. Ndi independent. Ndi NUP independent leaning candidate. Kirwaddiremu bulungi. Ndi wa NUP. Mwe. Ndi wa National Unity Platform. Ate tuliddemu olukwe. Nze olaba abantu abanvuma ebbanga lyonna tebanjagalangako kebera peegi zaabwe. Be bantu abazze banvuma. Nga ne bw'oteekawo ekifaananyi kya president vejja na commenti nga naga olinga. Wokiwulidde alemezaamu naye waliwo ebintu bingi nnyo wano ekyokuyiga ku sitole ya General Sauda Madada. Ffenna General Sauda Madada tubadde by the way nze nfolowinga Sauda Madada ebbanga ddene era nga amwegomba ebintu bye byakola obuvumu bw'ayina buli kimu bambi naye ebintu ebimu bino oluusi bagamba nti ekintu w'okikola ennyo nakyo kikola ki. Kakati sitole kiki kye tulina okuyiga kakati mu bino ebigenda mu maaso. Omukyalo ono Sauda Madada singa yeekuba mu mutima n'ajjukira engeri gy'abadde akubamu Shamim Malende ng'ataagala Shamim Malende afune kaadi. Kakati ye teyagifunye awulidde ku bulumi kye kitegeeza okubanga omuntu bamumye kaadi. Bambi ye mukazi watayinza okuba nga ye yali kushuwa ddiiru ng'amanyi ajja kufuna naye ng'akuba oli ekikono balimu muwa kaadi. Ekitegeera ng'agezaako mudi campaigninga balimu okuba nga bamuwa kaadi. Ndowooza kati bambi awulidde engeri gye kirumamu
awulidde engeri gye kirumamu okuba nga tofunye naye nga teri akudi kampeyini nze ye Bambi badde teri amudi kampeyini ng'era abadde ku shuwa nti ajja gifuna naye kati saasira kakazi kattu kabadde adi kampeyini nga akogerera amafuukule mu lwatu ne mu balonzi okitegeera ebintu bya Mukama Katonda bizibu Bambi Sauda Madada byayitamu tetubimwagaliza era abadde munakibiina nnyo nga waayogera abadde komanda buli omu gwe yeesiimisa naye kyonna ekigenda mu maaso si bwe kityo kibadde tusuubira nti kijja kukomenkereza oli ku NCK TV tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereevu mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova